sibya bulijjo era abo abalina okunnyonnyola ebyo bwe bati bwe balina okwogera kubanga era nabo singa bakubuulidde reality nabo emirimu gyabwe gisobola okugenda naye nga ekiriwo nawe ng'owamawulire toli musama nti wakakomawo okuva e South Africa oba e London ebigenda maaso biraba bya political persecution. Do you know where he is? Political persecution eziriwo ezigenda maaso. Eyawangula yafuna ebitundu 7 ayigge yafuna ebitundu 24. Ne batuge tebamunoonya tebamwetaaga tebamulinako musango gwonna. Oba tebamunoonya amasirikale bakolawo ki mu makaage. Owaayi abasirikale bakolawo ki mu makaage. Banaye ne wakubadde ebiseera ebisinga abantu abalumba looja nti ffenna tetutegeera. Omuzungu omu yayogera n'agamba not everyone is a fool. Kati nze nkugambye nti okwesimbawo nagwo gwafuuse musango waliwo abakulu abanyiiga ng'obeesimbyeko oyo omukulu akugambye mu paalamenti nti omukulu teryamunoonya waali badde omubuuza nti abaaganye famire ye okuyingira mu makaage baabadde bafuutu sooja. Owaayi gwe ng'owamawulire manyi ogoberera abaaganye abafamire ya Kyagulanyi okuyingira mu makaage nga waliwo amagye kyoyagala okuŋŋamba nti abo bafuutu sooja. Nene wakubadde ebyobufuzi bikyuse nnyo nti biggyeemu abantu ensa amazima googerewenga nti bali omunsi y'omumanyi ali ku contract zo yesobola kumuddamu era ebyo bwaba singa si byayogedde n'alibadde neewuunya nnyo malayika eyamulinnye ku mutwe okuba nti ayogera amazima. Naye ganaawo ky'olina okumanya the man is on run. There are people after his life. N'abakulembeze bafe abalala kati gwe omutunuuliraawo olunaku lwaleero ogamba nti n'oba talina musango lwaki taliiwo gw'olowooza lwaki yadduka nga bulijjo abadde ng'abeera mu nnyumba ye after okufuna information nti waliwo threats eri obulamu bwe. Era naffe kye tusaba nze nga memba we wa National Unity Platform ate ng'omubaka wa Parliament nze kyensaba nti bwe tuba twetaaga obwenkanya mu nsi tubukolerere buli omu ajja kuba n'emirembe. Okay. Waliwo akubuuza wano honorable nti bye mwasuubiza byonna mu kalulu nga tugenda mu kalulu nga temulina kye mwakolako n'ekimu. Kati oyo ani oyinza okumbuuza kuba kumubalaasi. Ashraf Kajiri ali Mityana abadde ayogera ku bye mwasuubiza wano. Ashraf ani alina linnya limu nga lyambwa. Ashraf Kajiri ali Mityana. Akiri? Kajiri. Kajiri ayogera byanjiri muleke oyo tamanyi nsi bwetambula. Aliita okufa okwebaka kubanga ebiro bye tulimu ebyetaaga. Mukulu Kajiri tabalaatira wano ffe tuli ku nsonga za ggwanga ayinza okuba ali eyo ng'alina omuluka gw'ayagala okwogerera. Tuli ku nsonga za ggwanga matters of national importance eziriwo bye twasuubiza. Twali tusuubiza okukuŋŋaanya omusolo kiki ye kye twasuubiza kyabadde ayagala tukole kubanja kalulu nga ye memba waffe WNUP. Kati bw'abanga atugamba nti tetubanjiza kalulu atandikirewo kabanja Emityana. Okay, tugende ku kyabaddewo. The other day twalabye banno bemwagala okujja mu bukulembeze aba NRM batugenda nti speaker omukama mu parliament ne deputy babendoosinze dda seke yabendoosinze okubeera nti ne parliament ejja bagenda okubanga bali mu driving seat. Lwakubeera nalabye abamu ku bamemba ba NRM nga beemulugunya nti ati ffe naffe tulina obusobozi obubeerako speaker ne deputy. Lwaki seke papiriza bwetyo? Golimbaka wa parliament kiki omanyi wa toli wa NRM? Oba babagondoozinga oba babadde babendoozinga abo sirina kyembafunamu kiri awo nti nja kufiirwa obanga weebali oba nja kufiirwa nga tebaliyo. Abo be balaba abaabwe kubanga ffe nga opposition kyafuuka kyabuwangwa ffe tetuba na speaker oba deputy speaker. Mu nsi erimu obwenkanya singa speaker abawa NRM deputy speaker automatically yali badde nga opposition. Naye bwe babanga bonna
balina godfather waabwe omu godfather waabwe y'omu kiki ennyo ekibapapya ekyo kibagenda okukola ekyo ekibalaga nti time bad n'okuba nti ku bizibu ebiri mu eggwanga kati n'abali batuula emisinde ne balaba nti kifo kyabwa sipiika oba obwa deputy speaker fe bannansi kye basinga okwetaaga naddala eno ewaffe mu byalo ye service delivery amakubo gakolebwa malwaliro mulimu eddagala abakozi ba gavumenti basasulwa mu budde kati abasomesa bateekateeka nabo kwekalakaasa mbu kasente kaabwe kebabasuubiza tekatuukanga simanyi oba eyo information wagifubyeko banze nakuga yetubagamba nti mubeera mu nsi emu naye nga buli omu ali kazinga kake abasomesa bateekateeka yakasente kaabwe kebabasuubiza nti balabye akasente kangi katambula mu byobufuzi woono muwe n'oli muwansirike naye naga nti kati nabo okusinziira ku sente zibadde zisibwa emabegakaawo mu supplementaries trillions of supplementaries nabo bagamba nti okuddayo mu kusoma kuno bagenda okugira eddoboozi lyabwe nabo batandikiraawo okubanja kati tuli mu dilema naye mukadde kano kati kyetulinamu naddala ffe nga abakulembeze abakyaliwo mu budde bwaffe nga bukyaliwo n'abantu abatali bakulembeze kwe kulaba nti tuzizaawo tutya essuubi mu bannansi okuba nti abantu kuba kati buli gwoyitako ali hopeless n'abadde aleekaana omuyitako ng'ali hopeless tamanyi kiddako kakati okuzzaamu essuubi mu bantu ne trust it takes time but it is possible naddala ng'abakulembeze bakoze ebyo ebirina okukolebwa mu budde obutuufu temutunuulira nnyo Kyagulanyi kubanga ebiseera ebisinga mwe mugenda ne mugamba ayi Kyagulanyi atugamba okukola kino gwokozeewo kigwabuuza gwe weesimanyi maanyi simanyi wa Midiana Kyagulanyi atugamba okubanja nti okubanja tekuba kwa muntu omu naawe banja Kyagulanyi simanyi yatusuubiza kino tinaawe tandikira waawo kubanga kamukamu Muganda ffe tulaba omupiira naye abagutandika wali eri nga gutandika ate tekiri automatically nti be balina n'okugumaliriza omupiira guyinza n'okugwa nga kipa yakudde omupiira lefu n'agamba kati tumale full time omupiira guwedde so buli muntu alina okukola kyalina okukola mu budde bwe mu buvunaanyizibwa bwe obukozi nyina eggwanga teribeerangako lyaffe ffekka bannabyabufuzi eggwanga lya buli munnayuganda buli ayagaliza Uganda ekirungi naffe tuba tulina okuba nga tuyimirira naye nga kati bwa president asomesa nga natera okuwa ku masimu wano kuba ndaba gaaka nnyo wano tugenda ku simu mbadde nkumalirizaako wano ngenda ku teleconferencing London kati njagala kwebaza ennyo omusebo mukama waffe Kungu Haji Taata Rahma era nenkwebaza lwakubadde tuli mu biseera ebitali bya bulijjo naye nkugoberera nze maze ebbanga sikyayogera ku radio ne ku TV nakisalawo ng'omuntu naye bwe muleeta abantu abalimu ensa tujja naffe tubayitirako ate ekyokubiri buli we mukisalawo nti nno Uganda yaffe ffenna nga tetwekubiridde buli omu n'ayogera ku kituufu ekiriwo n'ekikyamu ne tukyogerako bagiyita kritiike ekituufu ne tukyogerako n'ekikyamu ne tukyogerako tujja kuba tusimba Uganda kubanga kati embeera gye tulimu buli omu tamanyi kiki kiddako bannabyabufuzi tebamanyi kiddako kati ebyobufuzi bifuuse by'amadiiru kufana kuwona kubbiŋŋana n'olaba abasajja ab'ebyokulonda omuli omusajja nga byabakama gwe bayita na justice oba mu Luganda gwe yanisebo mukama wange justice omulamuzi mu Luganda mu justice siye mulamuzi jaji ye mulamuzi era mulamuzi baga justice kitegeeza omwenkanyi naye oyo ng'olabye omulaba bamuwandiikidde mu justice byabakama kubanga ffe tulaba we have so many people in the opposition who are used by the regime okulaba nti basurvivinga financially and politically tewali muntu yenna olaba naffe ababaka ba parliament ng'ogyeko nti batunyazeeko obuwanguzi n'ebirala oli bwakugamba nti yamaliriza byonna obiwandiika petitioni ze obuuzi owandiise peegi meka n'akubuulya mbu awandiise peegi ezisukka mu 1,000
oteeko mukwesyoninga n'omugamba teri wesika munogamba amangu ago n'omubuuza amangu ago gwa peegi olukumi oba nikyo kitegeeza mu nnaku ebbiri okuziwandiika kakati abo basobola okugenda kubanga bannaffe abasinga bonna b'obadde olaba nga b'omanyi politics wa Uganda bannaffe abamu bikimu ebakozesa okulaba nti elegitimizinga obuwanguzi bwayo kubanga naawe mwenyini oli munnamawulire naye sinalabawo ku celebration z'abannaffe abawangudde by 71 tonnaba kulaba bijaguzo sinabiraba ebijaguzo mbiraba buli omu n'abawangudde feesi zibeekabye ate batandika kuwamba bannayuganda okubateeka ku bunkenke n'okulietingawo fiya mu bannansi simanyi tulina bijambiya gurupu ebyo bibateekateekawo ebyo waliwo weeyogererako nti ekimu ku bintu byojja obutakkiriziganya na mwami Kyagulanyi singa n'asala ogenda mu kooti ng'akalulu kawedde okyayimiridde ku ekyo nze nabagamba nti bwe banaaba bagenda mu kooti nga bagenda ku kyabubaka bwa palamenti oba obwerosi abo basobola okufunayo obuwanguzi kuba mujjukire nti kooti zaffe zonna Museveni yaziwamba zonna tewali gy'osobola kugenda kati mbuuliraayo omulamuzi gw'olaba yeetengeredde oba a group of justices b'olaba nti bano bakyasobola okuleeta obwenkanya ku musango naddala ogwa pulezidenti n'okubaka bwa palamenti basobola okugezaagezaako naye ku nsonga ya pulezidenti oli yateekawo institution zonna baazita kati nze bwe naalaba nga pulezidenti wange Kyagulanyi agenze mu kooti oba memba wa nuupu agenze mu kooti okuwaabira oli eyeeteekerawo abalamuzi be n'abawa n'ekyokukola nga si gwe mulundi ogusoose okubba obululu obw'enkukunala kubanga naye Museveni akimanyi he didn't do it. Okujja polling stations mu Namunke tujja kujjawo kakati bwendaba omuntu wa nuupu yenna ng'agambye mbu agenda mu Supreme Court oba okuwaabirwa simanyi okubba obululu kwa pulezidenti nja kumulaba ng'omuntu atamanyi byafaayo ate atamanyi kigenda kuddirira kubanga bino biri predetermined. Mwawa mukulu obuyinza bungi mu constitution yeyeerondera abalamuzi. Nga mwami Kyagulanyi yakoze bubi ku mulundi guno luli yali wakubiri n'ebitundu 3.5 ku 10 kuno yafunye 24 kandidate Museveni yafuna 58 ku luli kuno yafunye 7 kakati yakoze bubi according to the Electoral Commission byamuka soma Ijauti omukulu oyo bwedda zaasoma byabakama yowedda azijja wanga internet yabadde teriiko eza disitulikiti zonna Arua Nakaseke wawa gwe nga munnamawulire waatuddeko obudde n'obuuza kuba ezo results zirina kuba transferred electronically via internet networks kati internet yabadde bagigyeko tebalina capacity capacity kuŋŋaanya results ezo mu nnaku 2 mu manual gindaga kubanga bwe bali bajja ku internet batugamba nti services zasigalako ng'amalwaliro n'ewalala tebalina ngeri yonna gye basobola kukikolamu tebalina those are fraudsters of course employed by the okulonda tekukyalina makulu era abantu bagenda kuddayo bonoddamu okulaba abantu abazze okwesimbawo ojja kumanya nti abo baliko ekikyamu kubanga bw'ogamba nti otaddewo okulonda ate n'ojja n'otandika okunyakula obufoofofo bwonna ng'otiployinga everyone gwe kankubuuze ffe tukuwadde akalulu ate lwaki otuteekamu amagye nga ffe tukuwadde akalulu ng'ogamba ffe twakuwadde n'owangula kati gwe kyogamba amagye gano gonna g'oyiye ogayiwa nti kututiisatiisa ffe abaakuwadde akalulu n'owangula ebitundu 71 nti ffe tugenda okukolako obulabe ffe ababa baakuwadde akalulu ffe n'oyiwa amagye everywhere n'abaana bonna bajjudde makomera bonna without any gundi misango gyonna gy'osobola kubavunaana girikiya kubanga gyonna giri politiko so ffe twali badde tusaba era nze nagambye ab'ekibiina kyange ekya National Unity Platform sisuubirayo muntu yenna asobola kugenda mu kooti za Museveni ezijjudde with a lot of bias
okutera ku kifo ky'obwa president nti ogenda kuwaaba ebyo so Kasibante mukimulisemu yekka Kasibante is a deployment of the state oyo wa deep state ye musindise waawo gwe genda omubuuze nti negwe musajja gwe ng'olina kompyuta y'obwongo okuwandiika peegi 1000 ng'okulonda kwawedde kulwafuna nga terutamaguzi gwe babyako obubaka bwa palamenti tanawandiikayo na peegi emu gwe peegi 1000 z'osudde emisinde bujulizi ng'obukuŋŋaanyizza misinde ero naffe ne wakubadde mutulaba tulina emitwe minene naye naffe mutubala emuti emitwe gyaffe gitegeera era giraba they are trying to use him okuwinkinga nti waliwo munnaffe yagenze mu kooti we either join him oba fokusetingawo parallel bondi yaffe esaba obuwanguzi nze bwenkiraba nga nze Lutamaguzi Kasibante afaananira ne Dr. Fred Bwanite yagenda ekkololo mu kalulu kali akalala omukulu ng'amaze okukakwata. Perfect. Webale ono katono nnyo kkiriza gye wensimbi dakiika emu nkuddire twogere ku nsonga y'abaka ba parliament wawanguddwa mikwano gye bannamasaka DF bonna bagenze Honorable Ssemujju yagenze Nupu yeyongedde obuwagizi mu Busoga ku babaka ba parliament muinayo 8 wano mu Buganda ebifo ebimu byagenze bimwabadde nabyo ne Kampala nayo ebifo ebiwera ku 3 byagenze bwe tujja wenjagala tutandikire ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 kwe tuli Honorable Lutamaguzi Ssemakula gwe tulina munabulemezo mbaka wa parliament ino mbaka wa Nakaseke South Honorable Lutamaguzi Ssemakula tenyuya mu kongeri yakalunga gye katambuddemu n'embeera nga bwe mwagirabye abatuuliriza agalo kutesa message ojiteka ku 07505 0M2505 manyago ne Josenzide tabirabira. Yes Honorable tukomyewo. Ensebo. Honorable tugende ku kababaka ba parliament tutandikidde mu Buddu. Abali banna kibina kya NUP kati nga bagenda mu DF akalo tekabatambulidde bulungi Masaka kino waliwo abakiro olowooza kyavudde ku kimu mbeera bwetyo politics wakakati ali totally unpredictable ng'ogyeko ntino abamu baaluzinze genuinely olw'ensonga eziri mu specific regions abalala ne babanyakulako bunyakuzi naddala abo ababadde target of the regime kati ab'e Masaka Masaka eyo kyekimu ku bitundu ebirimu political maturity era Masaka oyinza okuba ng'oli mukwano gwa muntu naye n'ostandinga ku side ye gy'alaba nti tejja kumuleetera ekyo kyayagala n'atakuwagira so there is a lot of political maturity in Masaka era muntu w'e Masaka bw'akugamba nti kino kyenjagala kiba kituufu nti aba akyagala era ensonga lwaki olaba political waves zonna naddala ez'opposition nejjala zitera okuba based mu Masaka South region kati abo abaayo balonze okusinziira nabo ng'okwagala kwabwe bwe kwabadde tusobola kukastigatinga nti oba bakubye empuuga nti tebamwagala nti oba baleese ebibiina nti bamwagala nnyo naye balonze okusinziira ku message gye babadde bawulira mu bacandidates n'essuubi ye babadde balina mu bacandidates abo ababaddewo kubanga abasinga bano abadf babadde incumbents basinga abeesimbyewo ate baali basavinzeeko for more than one term kati abantu babadde baba experiencinga ndowooza nabo basazeewo ne bagamba nti tujja kugamba nti Masaka waabaddeyo obubbi basazeewo ne bagamba nti kabaleete ku bantu abapya basobole okuba nti oba balabawo ku nkyukakyuka abamu babadde bakibeesinga nnyo ku Mengo ab'ebitiibwa baabasudde ne bateekawo ku Nanka ekyo nsuubira si ekyalibadde kikulembere nnyo nti abantu mu butuufu balonze gyenonire abakulembeze baabwe be beesiga era ne bafuna obuvunaanyizibwa ng'ogyeko ebitundu ebirala obukulembeze bwe bwabadde obunyakulwa nze so nsuubira nti Masaka yo yalonze okusinziira kikyeyagala mu bakulembeze. Kampala, Nakaseke South, Butambala era embeera almost yagala kufaanagana kiki ekyabaddewo Honorable for example mu Kampala embeera tennaba kufaanagana
ebitundu ebisinga wabaddewo ba MPs era a target of the state. So were you among the target of the state? Yes, I was the target of the state. Nze nkugambye nti obuwanguzi bwange salimu. Panizikayike n'abala ndowooza walabye ebitundu ebirimu ebibuga nabo babadde beebwanaku emirambo negigwa. For example, emmere ekigambo kyagudde ekayunga mu banakwedde ebyokutya. Okay. So kati ozzaako ki honorable? What next for you? Nze ng'omuntu nze nakuŋŋaanyiza obujulizi bwange bwonna nti abantu b'e Nakaseke bampadde n'empango ebitundu 85 bwennakulako nabikwasiza ekibiina kyaffe ekyenup bengenda okubikwasa buli kimu kyonna kuba nakibawadde nti zino nze dyala foomu kubanga obuwanguzi bw'ennanga bunakulira ku dyange. Ogendagenda mu kooti? Nze ebyange ssebo nabikwasiza akakiiko egundi yange y'enup ekibiina ebiddako mugenda kubanga mubiraba. Tusobola kuleka kutumbako buwanguzi abantu bajjenga banyakule bunyakuzi balina amaanyi. So what are the options, honorable Lutah? So what are the options for you? Are you considering going to court? Nkugambye nze ebyange ebiwadde ekibiina gwogenda kundabiraawo tetusobola kukkiriza babbi kujjanga batunyakuleko obuwanguzi bwaffe. Bwe tunula ku lutimbe olabe kyeŋŋenda okukola. Bwe tunula butunuzi ku lutimbe Lutamakuzi tunula ku lutimbe Nakawoya teyawangudde obubaka bwa palamenti bwa Nakaseke obw'abakyala ne bamunyakula tunula ku lutimbe. Tunula n'Alami Mayanja eyawangudde Nakaseke sente ku lutimbe. We tulisitebo tugenda kubabuulira ekiddako. Honorable, olowooza ebya Buganda for Museveni campaign ebadde etambula yeyinza okubeera nga yabasiguukuludde? Tetwasiguukuludwa nga tusinga twabadde twawanguddwa ng'abantu tebaatuwadde kalulu. Ekyo kyanjawulo tebabbye buwanguzi bwaffe. Nze nkugambye ewange byogamba Museveni for Buganda abantu bano badde bagezi babawadde ssente enkumbi kiru ne balonda abo abantu kati gwembuulirayo ekitundu tewalabye ekitaabadde mu kusika muguwa oba ekitaabadde mu Masasi kubanga bano babadde bakidizayininga okujja okunyakula obunyakuzi obuwanguzi. Laba ekyabadde ewa Honorable Muwanga Kivumbi, laba ekyabadde ewa Honorable Matovu, laba ekyabadde ewa Honorable Namugga, laba ekyabadde ewa Honorable Lutamaguzi, laba ekyabadde Honorable Evans Kanyike. Ndowooza ebyo byonna obadde obiraba samples zenkuwaako olw'okuba nti naawe oli w'amawulire oba toli bias osobola okulaba nti bano abasajja either baateeka ku script abantu be bataagala kudda oba si ekyo kuba twafunye amawulire nti omukulu Asumani basaalirwa mukwano gwa sipiika era looya wa sipiika Anita Amongo n'ebitundu ebirala. Kakati ffe era kyetwaba tusaba omukulu Museveni ne banne kubanga balina amaanyi emmundu ssente na bikinga bagamba okulonda nze nsuubira tebaali kutaddengawo bwe babanga bakutaddenga nga balina bakandidate baagala siteeti erina kapasiti kitazaamu okulonda n'etandika kulonda ababaka ba palamenti nga bweronda ba RDC nga Amini bwe yali akola. Amini yagamba ate tetujja kubonaabona katulonde eno kuuku tetuba tusugana mweko okutumaliranga obudde ne tukwata ssente zaffe ne tumala obudde bwaffe enfuufu n'ekukuba wandabanga n'oŋŋamba owaayo ng'okoze mukalu nga tolya nammere ottenodde eri ab'amaanyi ne bajja ne banyakula abalina buli kimu mu ggwanga naye ng'oli alaba nti n'akafo olutamaguzi kalimu akapalamenti kabaluma kubanga ffe olutalo lwe tulina bano baagala kutwala ya Museveni kitaba nganze omubaka wa palamenti kuba nkyali mubaka palamenti era nja kitaba ne ku lunaku lwokusatu kugenda kuba ne palamenti. Tubagambe nti okulonda lwaki mukuteekawo bannansi ne mubajuza makomera kwegamba bwe mulaba nti kubakaluubiriza mukugyeewo tumanye nti bannaffe bafuganga bwowulira
ebyo birala tubateekawo katono nyo bukiza njewe nsibizo zitusijja kuddira ku Radio 4 Radio 7 Radio 8 ndawona butama kusema kula honorable ontwala speed nnyo ontwala speed n'olwekyo ssebo akombadde nkateekako mu kubuuzaako mbeebaza nnyo mwenna abantu bange abampadde akalulu nakawangudde ebitundu 85 obuwanguzi bwange ne babunyakula naye ate era temuggwaamu ssuubi information yonna njirina ekwata kalulu kano okuviira ddala bwe tubadde tulwana ku mbeera we baddira polling station ne baziteeka munamunkekeera bwe tubadde tulwana bwe baakyusa omukyala yali akulira akakiiko kafe ak'okulonda e Nakaseke ng'ebula wiiki emu mukyala Kuninjira Fiona ne batuleetera omulala gwe bayita mukyala Tumusiime Aida ne munne gwe baaleeta muwala wa Tashobe akola mu kazi gwe bayita Aheebwa. Abantu b'Essemuto, abantu b'e Kapeeka, abantu b'e Kaasangombe, abantu b'e Nakaseke, mwenna mu town council ndowooza results mwazirabye zonna ku ttale sheet ey'akakiiko k'ebyokulonda gye kaabadde katuwadde ate ne kaagala ogiwizidrowinga nga bategedde nti no bye baakoze ne bakama baabwe bya kifere ddala. So mwebale nnyo, mwebalire ddala mu mbeera gye tulimu si ya bulijjo, naye twagala kusaba bannansi buli omu okujjukira ebiro bye twayitamu naddala ffe ekitundu ekyewaffe kubanga kiyitibwa ekitundu ekya Luweero Tribe. Webale nnyo njagala tusokola mise ku bantu tutandikire ku kaluko bwa president wetwogerera candidate Robert Kasibante yaddukidde dda mu kooti ensukkulumu ayagala okulondebwa kwa candidate Museveni kusazibwemu. He has cited out a number of electoral offences. What do you make of this petition? Kati sisuubirayo kyajja kujjayo naye olw'okuba nti y'omu ku be nalaba abaali ba state agents nze omulaba nga state agent ku lwange nga Lutamaguzi alabika alina abamuli emabega abamugamba kubanga balaba ffe twasirise era nze ku saidi eno ey'aba buuyo oluwabuzi lwa gavumenti saalisuubidde muntu kugenda mu kkooti ku kifo kya presidential level eno kubaka bwa parliament osobola okugenda kubanga obuwanguzi busenyenga kamunye bwesena enkoko naye ekifo ky'obwa president ng'olaba omusajja yeewadde obululu miliyoni 7 nga naye tabumanyi ddala gye bwavudde ng'alina ne ba fraud stabe mu kakiiko k'ebyokulonda abasajja abakulu boolaba abo Kasibante mulabanga state agent sali agadde na kumumalirako nnyo. So mugenda kumwegattako ng'ekibiina kubanga yabadde presidential candidate n'akwata kyamukaaga. Teri asobola kumwegattako. That one is like a state agent. Is a state agent. Nga yafuumuuse mangu nnyo. Nga yafuumuuse mangu nnyo. Kiki mugoba. Yagenze oyo atabadde n'aba agent we balonderwa by 95%. Biki byagenda otwala yeyo. So those are state agents tukimanyi. Ne honorable we muligunya nti akalute kabadde kalungi. Honorable Tamaguzo tugenti akalute katambudde bulungi. Mwabaddemu ebintu bingi ebirumira kakati omu ku beesimbyewo naye akkiriziganya naawe era addukira mu kooti ku nsonga ze zimu. Nanti nkugambye nti lwaki afuumuuka emisinde. Oyo asobola okukugamba nti yalina ne agent ku polling station ze n'idena akwota yalinawo be agent gwe womanyi byagenda okuwaaba bikyebyo. So oyo tetumubalirako ffe budde. Ayagala Supreme Court esazemu kulondebwa kwa Mwami Museveni. Si buli ali ku side y'opposition nti ayagala nkyukakyuka kubanga abantu abamu gye bali eno ku side nga balina kyetuyita special missions to legitimize regime's presence. So kakati oyo simumalirako budde nze Lutamaguzi nze ndowooza omukulu oyo state agent ye ng'ebintu yabifunye misinde byatwala mu kooti. Petition ye information honorable. Petition ye eriko page egisoba mu 1000. Kati nga yabifunye misinde ng'akaludde kanawotana wiiki kakaweti. Kati omukulu oyo kati abo bagenda ne balowooza nti ekisentuju munamaaso gaffe geetaaga galubindi omukulu oyo sagala kumalirako budde. Petition ye
mbadde ntulya petition eriko page esoma mu 10 agamba ino obukakafu bwonna obulaga nti Mwami Museveni teyalondeddwa mu butuufu. Abakamaliriza okulonda okutannaweza nawindi abaga tebamukulonda page 10 gatuwandiisa. Naye abo bagundi nabo batulekemu. Oba omulabye omugamba nti tama kujakugambye tuleke mukogondi. Ja petition z'olunaku lwajjo ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 18. Okwamaze okulonda ku Lwakuna. Ne balangira ku Lwomukaaga. Ne balangirira ku Lwomukaaga kati omukulu oyo nteebereza we yayise emisinde okuwandiika peegi ezisukka ku 10. Ngandabira ddala nti atuyita basiru not all of us are fools. Kubanga ffe tulaba we have so many people in the opposition who are used by the regime okulaba nti basurvivinga financially and politically. Tewali muntu yenna olaba naffe ababaka ba parliament ng'ogyeko nti batunyazeeko obuwanguzi n'ebirala oli bwakugamba nti yamaliriza byonna byonna biwandiika petitioni ze obuuzi owandiise peegi meka n'akubuulya mbu awandiise peegi ezisukka mu 10 oteeka omukwesyoninga n'omugamba teri tamusingi weesika munogamba amangu ago n'omubuuza amangu ago gwa peegi 10 oba nikyo kitegeeza mu nnaku ebbiri okuziwandiika kakati abo basobola okugenda kubanga bannaffe abasinga bonna b'obadde olaba nga b'omanyi politics wa Uganda bannaffe abamu bikimu ebakozesa okulaba nti elegitimizinga obuwanguzi bwayo kubanga naawe mwenyini oli munnamawulire naye sinalabawo ku celebration z'abannaffe abawangudde by 71. Tonnaba kulaba bijaguzo? Sinabiraba ebijaguzo mbiraba buli omu n'abawangudde feesi zibeekabye ate batandika kuwamba bannayuganda okubateeka ku bunkenke n'okulietingawo fiya mu bannansi simanyi tulina bijambiya gurupu ezo zibateekateekawo ebyo. Waliwo weeyogererako nti ekimu ku bintu byojja obutakkiriziganya na Mwami Kyagulanyi singa n'asala ogenda mu kooti ng'akalulu kawedde okyayimiridde ku ekyo? Nze nabagamba nti bwe banaaba bagenda mu kooti nga bagenda ku kyabubaka bwa palamenti oba obwerosi abo basobola okufunayo obuwanguzi kuba mujjukire nti kooti zaffe zonna Museveni yaziwamba zonna tewali gy'osobola kugenda kati mbuuliraayo omulamuzi gw'olaba yeetengeredde oba a group of justices boolaba nti bano bakyasobola okuleeta obwenkanya ku musango naddala ogwa president n'okubaka bwa palamenti basobola okugezaagezaako naye ku nsonga ya president oli yateekawo institution zonna baazita kati nze bwe naalaba nga pulezidenti wange Kyagulanyi agenze mu kooti oba memba wa nuupu agenze mu kooti okuwaabira oli eyeeteekerawo abalamuzi be n'abawa n'ekyokukola nga si gwe mulundi ogusoose okubba obululu obw'enkukunala kubanga naye Museveni akimanyi didn't we okujja polling stations mu Namunke. Tujja kujjaawo. Kakati bwe ndaba omuntu wa Nuupu yenna ng'agambye mbu agenda mu Supreme Court oba wa okuwaabirwa simanyi okubba obubi kwa pulezidenti nja kumulaba ng'omuntu atamanyi byafaayo ate atamanyi kigenda kuddirira kubanga bino biri predetermined. Mwawa mukulu obuyinza mungi mu constitution yeyeerondera abalamuzi. Nga Mwami Kyagulanyi yakoze bubi ku mulundi guno luli yali wakubiri n'ebitundu 3.5 ku 10 kuno yafunye 24 candidate Museveni yafuna 58 ku luli kuno yafunye 7 kakati yakoze bubi according to the Electoral Commission byamuka soma Rizauti omukulu oyo bwedda zasoma byabakama yowedda azijja wanga internet yabadde teriiko eza disitulikiti zonna Arua Nakaseke wawa gwe nga munnamawulire watuddeko obudde n'obuuza kuba ezo results zirina kuba transferred electronically via internet networks kati internet yabadde bagigyeko tebalina capacity esiga capacity kuŋŋaanya results ezo mu nnaku 2 mu manually
manual ginda kubanga bwe bali bajja ku internet batugamba nti services zasigalako ng'amalwaliro n'ewalala tebalina ngeri yonna gye basobola kukikolamu. tebalina those are fraudsters of course employed by the okulonda tekukyalina makulu era abantu bagenda kuddayo bonoddamu okulaba abantu abazze okwesimbawo ojja kumanya nti abo baliko ekikyamu kubanga bw'ogamba nti otaddewo okulonda ate n'ojja n'otandika okunyakula obufoofofo bwonna ng'otiployinga everyone gwe kankubuuze ffe tukuwadde akalulu ate lwaki otuteekamu amagye nga ffe tukuwadde akalulu ng'ogamba ffe twakuwadde n'owangula kati gwe kyogamba amagye gano gonna g'oyiye ogayiwa nti kututiisatiisa ffe abaakuwadde akalulu n'owangula ebitundu 71 nti ffe tugenda okukolako obulabe ffe ababa baakuwadde akalulu ffe n'oyiwa amagye everywhere n'abaana bonna bajjudde makomera bonna without any gundi misango gyonna gy'osobola kubavunaana girikiya kubanga gyonna giri politiko so ffe twali badde tusaba era nze nagambye ab'ekibiina kyange ekya National Unity Platform sisuubirayo muntu yenna asobola kugenda mu kooti za Museveni ezijjudde with a lot of bias era ku kifo ky'obwa president nti ogenda kuwaaba ebyo so Kasibante mukimuliseemu yekka Kasibante is a deployment of the state oyo wa deep state ye musindise waawo gwe genda omubuuze nti negwe musajja gwe ng'olina kompyuta y'obwongo okuwandiika peegi 1000 ng'okulonda kwawedde kulwakuna nga terutamaguzi gwe babyaga obubaka bwa palamenti tanawandiika na peegi emu gwe peegi 1000 z'osudde emisinde bujulizi ng'obukuŋŋaanyizza misinde era naffe ne wakubadde mutulaba tulina emitwe minene naye naffe mutubala emuti emitwe gyaffe gitegeera era giraba they are trying to use him okulinkinga nti waliwo munnaffe yagenze mu kooti we either join him oba for okusetingawo parallel bondi yaffe esaba obuwanguzi nze bwenkiraba nga nze Lutamagulu Kasibante anfaananira ne Dr. Fred Bwanite yagenda Kololo mu kalulu kali akalala omukulu ng'amaze okukakwatamu. Perfect. Webale ono katono nnyo kkiriza gye wensimbi eddakiika emu nkudire twogere ku nsonga y'ababaka ba Parliament wawanguddwa mikwano gye bannamasaka DF bonna bagenze Honorable Ssemujju yagenze Nupi yeyongedde obuwagizi mu Busoga ku babaka ba Parliament muinayo 8 wano mu Buganda ebifo ebimu byagenze bimwabadde nabyo ne Kampala nayo ebifo ebiwera ku 3 byagenze bwe tujja wenjagala tutandikire ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 kwe tuli Honorable Lutamagulu Ssemakula gwe tuyina munabulemezo mbaka wa Parliament ino mbaka wa Nakaseke South Honorable Lutamagulu Ssemakula tenyuya mu kungeri yakalunga gye katambuddemu n'embeera nga bwe mwagirabye abatuuliriza agalo kutesa message ojiteka ku 0756 0M2505 amanyago ne Josenzide tabirabira. Yes Honorable tukomyewo. Yes sir. Honorable tugende ku kababaka ba Parliament tutandikidde mu Buddu. Abali banna kibiina kya NUP kati nga bagenda mu DF akalo tekabatambulidde bulungi e Masaka. Kino waliwo abakiro olowooza kyavudde ku ki mu mbeera bwetyo? Politics wakakati ali totally unpredictable. Mugyeko ntino abamu baaluzinze genuinely olw'ensonga eziri mu specific regions abalala ne babanyakulako bunyaku zina ddala abo ababadde target of the regime kati ab'e Masaka Masaka eyo kyekimu ku bitundu ebirimu political maturity. Era Masaka oyinza okuba ng'oli mukwano gwa muntu naye n'ostandinga ku sayidi ye gy'alaba nti tejja kumuleetera ekyo ky'ayagala n'atakuwagira. So there is a lot of political maturity in Masaka. Era muntu w'e Masaka bw'akugamba nti kino kyenjagala kiba kituufu nti aba akyagala era ensonga lwaki olaba political waves zonna naddala ez'opposition major zitera okuba based in Masaka sub-region. Inside, outside and around it. Nti ekiro kyajjo ab'amagye bayingidde n'eryanyi
mu maka gange Magere era kati wetwogerera be bagayinako control ebweru munda n'okutwetooloola bigambo bya Mwami Kyagulanyi era yongeddeko n'aga nti tewali ye oba abamu ku bafamire ye abakkirizibwa okuyingira mu maka gano okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 23 January amaka ge we gagambibwa okubeera nti gamenyebwa rather nti ennyumba ye n'ebirala nti byamenyebwa mukyala we Babbi Tungo n'akolebwako effujjo nekigambibwa nti yakolebwako effujjo aga nti famire ye egezezzaako okutuuka mu maka gano naye era tebakkirizibwa ba bitongole bya kwerinda era aga nti waliwo ebintu bingi documents n'ebirala ebize bitwalibwa abasajja n'abakyala ab'ebyokwerinda abali side eyo naye nga jjukira gwe yampuliriza nti there seem to be a standoff wakati we n'ab'ebitongole ebyokwerinda nga kigambibwa nti because government yegamba nti ate tumunoonya tetuminaako buzibu era waddembe okubeera nga ayingira mu maka ago b'okudda ewuwe nga government tetulina kizibu n'ekimu ku ye era tutumwetaaga kiwandiiko kibadde kinene and I don't know if I can read it again verbatim. Last night, the military surrounding our home in Magere once again forced themselves into the house. They are now fully occupying our entire home, inside, outside, and around it. We are still unable to assess the extent of the destruction caused to the house when they first broke it and vandalized it on January 23rd. Neither have we been able to take stock of what items and documents the armed men seized from the house, since none of our family members has ever been allowed to access it since the attack happened. Ayogera bino Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwebityo ebigambo bye webiri ninga again bwe mbadde nzijja wano waliwo amawulire agatannaba kukakasibwa agabadde gayitaayita getujja okubeera nga twongera okukakasa agagamba nti Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu alabika yafulumye eggwanga. Tubadde tulaba obutambi Mwami Kyagulanyi nga nti mu ggwanga mwali naye kati waliwo amawulire that we are yet to confirm agagamba nti omukulu alabika yafulumye eggwanga n'ayingira erimu ku mawanga agatuliraanye wiiki ng'emu emabega okusinziira ku nsonda enekusifu era nti bino byonna bwe biri mu kaseera nga nti gavumenti nga tebamulinaako buzibu kubanga nga bacandidates abalala it is okay yasobola okudda ewuwe naye amawulire ago tujja soka gakakasa oba oli awo nga tuvudde nga ensonda ezo zisazeewo okubeera nga zaatulibwa amannya gaazo naye nga kigambibwa there is an allegation or amawulire that we are yet to confirm from sources that want to be anonymous for now agagamba nti omukulu alabika eggwanga yalifulumye era nti yayise mu ggwanga ery'omulirwano about 7 days ago. Jukira nti tewali kitongole kya byakwerinda kyavuddeyo kwogera ku kino. Neither has Mr. Kyagulanyi also said nti naye oba ali bweru wa ggwanga nti ali mukwe okujja kugamba obugambi nti ali mukwe kukuma naye ekyo ekyokufuluma eggwanga are yet to be confirmed. Sembera bwetyo bweri olunaku olwalero ku mukulu oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki temumpamu eddakiika nkole ku nsembe oba oli awo Dr. Fred Mukasambide ajja kuba atwegasseeko tubeere nga twongera okugamba ebigambo. Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi akomezeddwawo leero mu kkooti e Butambala. Ndabye bannamateeka be ettiimu nnene babaddeyo nnyo. Honorable Medad Lubega Segona, Salongo Elias Lukwago,
Asumani basalirwa n'abalala. It has been a very, very, very competent and able legal team. Ngekulembeddwamu Mwami Lukwago ne Honorable Segona ne Honorable basalirwa babadde butambala kanzije ku bya Mwami Robert Kyagulanyi Sentamu n'ebiriwo wakati we n'abe byokwerinda ab'enjawulo oba n'ebitongole by'okwerinda eby'enjawulo ku kigambibwa nti ab'ebyokwerinda bakyasazeeko amakage Kyagulanyi claims nti bazzemu nate ne bayingira ewuwe era ne basalako nti tewali muntu yenna akkirizibwa security n'abakubeera nga eyina kyeyogera ku nsonga eyo. So tujja kulinda tulabe mbeera nga bwenatambula oluuyi oluwo. Waliwo akabenja kagudde by the way Nakaseke oluguudo oluva Engoma okudda Eruweero kabadde kabenje kabi nnyo. Ndabye police ngevaga nti abantu basatu bafiiriddewo mbulaga ekitalo nnyo bannange. Tusigale nga tuli begendereza. Mbadde njogera kunaabamu ku bantu saidi eyo nanga nti kisobokera ddala okubeera nti yabadde avuga taxi nti yatuuse n'asumagirako banaasumagiramu nekivaako embeera eno okubeerawo. So tusigale nga tuli begendereza kulaba nti tusigala nga omwaka tuguyitamu bulungi n'ogujja kutusange nga tuli abantu basatu okusonda ku poliisi bafiiriddewo mbulaga 13 ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Motoka yino eya taxi obufunze weddewo bamanyi oluguudo oluva Engoma ojje Butalangu mpaka Luweero mu district ye Nakaseke kabenje kabadde okumakya ssaawa nga 2 ez'okumakya. Akalo kamanyiddwa ekyalo kimanyiddwa Nkasaana mu Kiwuko Town Council. Taxi eno gye njogerako UA 746 CH ebadde eva mu tawuni y'Engoma ng'edda Luweero. It lost control. Yalemeddwa omugoba waayo okkakkana nga yeetomedde bwenyi ku bwenyi n'ekimotoka ki truck. Bandabyawo Sam tulina mazima ono yogera poliisi ya Savannah ng'akakasa abantu abasatu abafiiriddewo mbulaga ate 13 ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Oh my. No mbafudde mulimu omukyala amanyiddwa nga Joy muwala actually nange mbadde mumanyi Joy Kusigwire myaka 22 ekyalo kya Bigulu. Then omulala amanyiddwa nga Nwenyine Nathan mutuuze era kyalo kyekimu. Then bano bonna babadde mu taxi. Then truck yo yebaddemu Martin Kigongo myaka 43 abadde avuga truck eyo. So ye tuna mazima tugentya tewa kiviiriddeko akabenje kennyini tekina kubeera nga kitegereka naye nga bwe nti njogeddeko n'omu ku bantu saidi eraga nti alabika yabadde avuga taxi ayina we yasumagiddemu okukakkana nga ayingiridde motoka emuwabyeko n'ayingirira truck. Babi kitalo nnyo abantu bafa okubeera nga bafudde mu kabenje bwe batyo. Well, olunaku olwaleero babadde bagoberera ekibadde mu Chief Magistrates Court Butambala. Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi Kyaddaaki akomezeddwawo mu kooti eno era kooti neegenda maaso mu lulimi olunyaanyimbe nekola kye bayita mention. So kooti yatudde for mention
ku misango gya terrorism oba obutujju ejja muggulwako emabega kaawo nga giva ku fujjo eryakolebwa nga kalukawedde mu district eyo eye Butambala ngwenti Kivumbi abadde ne bannamateeka be bonna bosobola okulowoozaako nti bakaliba and I'm using kaliba very deliberately nti bamutawaana nnyo balungi kigenze wala olulimi lwa street kuli muganda wange mwami Lukwago mwami Segona kwasa Asmani basalirwa then ndabyeko mukwano wange Samuel Muyize omukuba namateeka ba NUP then ne munanakawa wano erinnya lya kiyagala kumva mutwe yomukuba somesa mu Nope Leadership Institute erinnya ampulirizo sobola okulizijukiza ngontera message ku 0756 yagezaako yavuganya nako mukalu simu kana akagwa naye kali yali member wa DP for some time atenga ali mwogezi wawe I think either mwogezi oba mumyuka ngenda nirabira ebintu Paul, is it Paul Kakande or something? Kenneth Paul Kakande, yes, that is the name. Kenneth Paul Kakande omukuba namateeka ba National Unity Platform naye abaddeyo nnyo but at least oludda lw'abannamateeka lukulembeddwa mu mwami Lukwago gwe twalaba emabega kaawo nga famire ya mwami Kivumbi evaayo okumwesiga negamba we've given you instructions kola kyonna ekisoboka okulaba nti abantu brother Muwanga afuna obwenkanya then era twalabako Segona Matia Mpuuga then basalirwa nga bagenze kukomera ekitalya okuwogeramu n'okuba eriiso n'okulambula ko mwami Muwanga Kivumbi and so okujja kwa Segona ne basalirwa ne Lukwago lunaku olwaliro mu kooti. Oh my God, kyewunyisiza abantu bangi nnyo given ko fenna bye tumanyi how relationship yabano nawankubadde badde it has